I greet you wherever you are. It is a great privilege for me to address you. I come before you today to tell you that I'll be seeking your vote, first within my party, the National Resistance Movement, as its flag bearer, and later on in the whole country for president in the 2016 presidential elections. The coming election is about the future. Mu katambi akateekeddwa ku mukoto gwa Twitter n'emirala, Mbabazi abadde omukakkamu ebyensuso alangiridde nga bw'ayagala entebe y'obwa pulezidenti w'eggwanga. Mbabazi ategeezezza nga bw'ali omwetegefu okugasimbagana n'eyali mukama we Pulezidenti Museveni era n'alaga ebyo byagenda okussaako essira okubbulula Uganda mu gayisa amatigga g'erimu mu kiseera kino. About making Uganda work for everyone. It is about reinvigorating our country and making it fit for the 21st century and beyond. And it is about breathing new life into our system of government, a system that has become weak and inefficient. Mbabazi asuubiza okukola ku nsonga eziruma abantu gamba ng'ebbula ly'emirimu, obulyake obukudde ejjembe mu bitongole bya gavumenti ssaako n'ebyenjigiriza ebiseera eby'ekisusse. Mu birala byakoonyeeko mulimu amalwaliro agataliimu ddagala ekiviiriddeko abantu bangi okusinga bamaama okufiira mu ssanya, abaana abalwala olw'endya embi ssaako n'embeera y'amakubo embi. It is abundantly clear that what Ugandans want now, what you want, is not simply a change in leadership, but a change of systems, a change in order, the kind of change that will not only strengthen the gains of the last 52 years, but will enable the nation to rise above where it is today. Bino byonna omuntu yenna abiwuliriza afuna ekibuuzo ekigamba nti bulijjo ali luddawa okutereeza ensonga zino naddala ekiseera ekinene kye yali mu gavumenti. In the coming days, you will hear and read in greater detail more about my plans for Uganda's future. The future is not secured by what we do tomorrow. It is entirely determined by the decisions we make today.